Gyosinzira okubanga otulaba nkugamba tusinzira Kampala, Uganda, East Africa era nga netubuna ensi yonna. Wolokoso Extra No Stress ye YouTube channel yaffe gwe mukutu sabakutu kwe tusinzira okubanga tukuwa information ekwata ku batutumufu mu ggwanga Uganda. Wano wotulabira tuli mu lugendo okuva tuvudde Kampala ne tutuuka Wakiso, ne tuyite Wakiso ne tudde Namayumba, ne tuve Namayumba ne tukwata oluguudo oludda e Nakedde. Olugendo lwaffe luno tugenda okunoonyereza awagambibwa okubeera nti omusumba Aloysius Bujingo wali mu kuzimba amaka amapya. Kinajjukirwa nti omwami ono yasooka n'azimba amaka ku luguudo lw'Entebbe Road Kitende n'ateekamu omukyala ow'empeta maama w'abaana be omukyala Teddy Naluswa Bujingo. Ne bafunamu obutakkaanya n'ayabulira amaka gano n'agasuulawo n'atandika obulamu obupya era ng'ag'omunkuubo agatannakakasibwa galaga nti omwami ono alina amaka g'azimba mu bitundu by'e Namayumba Nakedde era nga wano wotulabira tuvudde ku kyalo kye bayita Namayumba tumutadde mu ttawuni ne tukwata ekidde Nakedde ne tutuuka e Kanziro tuyiseewo kati tukutte Nakedde gye tuwolekedde wotulabira essaawa eno. Wo waliwo kaakatemerero akawerera ddala nti okuviira ddala e Kampala okujja okutuuka e Namayumba waliwo akatomerero akawerera ddala ate okuviira ddala e Namayumba ku kkubo okukwata kino ekyettaka ekidda e Nakedde nakyo kiwanvu nnyo nnyini ddala nno mwana wattu era ng'essaawa ntutuuse mu masaŋŋanzira. Okay, wano mu koona masaŋŋanzira liridde eri lino lidde eno, so wano wenyimiridde wennyini lyekkubo eritutwala ewuwe. Yeetooloddwa bitooke, emiti n'ensuku omuli ensuku za muwogo n'ebitooke n'emmwanyi. Naye bba wa muliraanye yeesudde oluta mukyo nti bw'akuba enduulu kiyinza omutwalira essaawa nnamba nga tewali amuwulidde mudduukirira. So mukyo nti yeesudde era we tutambulidde baneighbor batini nnyo abamuliraanye ate balimu in a long distance. So follow me tutuuke awali ennyumba tulabe nga tusobola okufuna ekifaananyi. Tulaba tuli Nakedde era nga wano tusanze abaami bali mu kutikka enjole z'emiti bagenda kubanga either bookya manda oba amataffaali tebasukkawo kubanga gino tegiterekebwa. Okay, taata amannya? Nze Lwanyaga Lawrence. Lawrence, omaze ebbanga kikulu? Kwenzaalidde era kwengulidde. Okola mulimu ki taata? Ndi musuubuzi. Oli musuubuzi. Ennyumba eyo yaani? Ya mukulu Pastor Bujingo. Wamanya ddi nti ye? Namanya nga otandika okugula nga bettaka bamuguza ku kibanja ekyaffe. Mwe abaamuguza? Abo bettaka bwe bampa otusala ne bayita Pastor Bujingo. Era mu kutandika okugulawo ne batugamba batusembeza omusajja omulokole amuyita Pastor Bujingo ajja tukola enkulaakulana ng'okutuzimbira amasomero n'okutuzimbira church. Amasomero gatuuseewa? Tannaba gazimba. Ate church? Nayo tannaba. Asoose zimba ki ku ttaka limwamuguza? Kuzimbako makaage. Asoose zimbako makaage. Ettaka limwamuguza lyenkanawo obugazi? Ettaka lye twamuguza zinga yeka 3. Si ffe twamuguza. Ab'ettaka baatusala ku kibanja ekyaffe be baamuguza. Baamuguza yeka mmeka? Nga 3. Atera kujja ddi na ddi wano? Agwa bugwi. Ntalaga. So bw'atuuka embeera ebeera etya ng'omugagga azze ku kyalo? Era beera wuwe engulu mu bantu tabeera muntu oba ayimirira n'abantu era bajja abeera wuwe n'abantu be bw'amala n'asimba n'agenda. Bw'abazze atera kugira mmotoka kikaaki? Emmotoka kyusa sijja gamba nti ojjala munaku bweruto mweno oba mweno era nayo bwengambi olwatajjidde mweno nga mmanyi ye atengekula mwemuvaamu. Mu mbeera ebeerawo ku kyalo ebintu ng'ebyo bwe bijja abaana b'oku kyalo bafuna emirimu. Kubali mu kuzimba ku sayiti eyo mwafunyeko emirimu abaana b'ewaka bafunye ku mirimu? Tulinako abaana batono nnyo abaana leeta baleete. Tekuliko omuzimbi waffe yali azimbyeko naye abapoota. Okay. Ennyumba eno ezimbiddwa kumala bbanga ki? Yakitandika nga mwezi gw'omusanvu awo omwaka oguwedde we yagitandikira. Kati guno tutandise gwakutta nkyaka olw'esatu.
ku kyalo kuno kuliko kalina ezefaananiza ng'eyo ziriko nga mmeka? Sigirabangako bukyanganzibwala ku myaka gye nnina. Era mukulu Bujingo yeesooseeko. Gwali yatulaba oyinza okwagala tukunnyonnyole ensonda z'ennyumba n'embeera kina munda namuki tetujja kusobola olwa byokwerinda because byanywezeddwamuko byayongeddwamuko yonna gyosinzira okubanga tulaba nkugamba welcome aboard it's Ibra K Mukasa era nga wano wetuli tuli nakedde Mukama w'amaanyi atusobozesezza okutuukawo era abasiraamu tugamba alhamdulillah kankunnyonnyole kati embeera eri ku ground mu mugongo gwange waneno gy'oyinza okuyita White House mu lulimi olwangu yangu omwami omusumba Aloysius Bujingo kigambibwa nti yaguzibwa ettaka yiika ezikunukkiriza mu 30 ezekutaawamu era nga kigambibwa nti abantu basuubizibwa okufunako ekkanisa mu kitundu kino okufunako amasomero n'embeera egwa mu kkowa eryo wabula nga ekisookeddwako ye nnyumba amatiribona giyita eggulu ly'oku nsi gye yasoose okugogomola ku nakedde yonna gye tuyise okuviira ddala ennamayumba okutuuka wano we tutuuse olunaku olwaleero n'essaawa eno wondabira sirabangako nnyumba etunula bweti ennyumba ezitunula bwe ziti mbadde nziraba mu Nnyonnyo Muyenga Bukasa Kololo n'ebitundu ebiriraanyeewo however eno ennamayumba eno yeesoose the first of its kind ennyumba it is nyumba gorofa ya mwaliro gumu kalina ya mwaliro gumu era nga erina enjuyi oba ziyite face ziri 3 ebyuyi etunula muli bwe muti ku lusozi eri n'etunula muli n'emabega eriyo kye bayita face endala ennyumba eno bw'oba ogitunulidde wansi awo erina kalaani we nga buraani we bubeera ku woteeri nti abagenyi we bajja emmotoka ziyita mu buyisi abagenyi ne babaggulira ne bava mu mmotoka yagizimbidde kalaani we nti abagenyi we banaabazze baakuyitangamu n'emmotoka zaabwe ziyite mu buyisi bezu yafuluma olwo aggulirwe nga bw'omanya ebitiibwa by'abasumba mwana wattu so aggulirwe olwo ayingire mu nnyumba ye wano wansi ku surface we tutudde we tulaba wano essaawa eno ettaka lye yali awudde n'ekisimbe oba omuti ogumanyiddwa ng'olukoni gwe gwayawudde ettaka lye ne ligudimaketinga bulungi nnyo baasooka ne baligradinga ng'embeera boolaba wadde waziseeziseemuko then mu mbeera eyo bw'oba otunuddemu already waliwo ekyunyi ekyasimiddwa neyinza okukola nga septic tanka then bw'oba otunuddemu enzigi n'amadirisa gateereddwamu dda bagala proofing era nga bw'oba otunuddemu mwabategeera ebyenzimba wakuteekamu amadirisa aga aluminium frames geg'okufiitingibwamu mu mbeera y'ebigwate biraze nga eggulu okubwatuka waggulu eri ku ntikko yataddeyo akantu akabaka eggulu singa eggulu lizza okubwatuka likuba ennyumba ye yataddeyo akantu munnange mwana wattu akabaka eggulu singa nga liba lizza okubwatula ennyumba ye saakantu ako koolaba akayiseemu waggulu eri ku ntikko ako awali ekinyonyi wali ako ke kabaka eggulu eribwatuka liyite thunder then besides eri emabega ennyo gy'olengera baataddeyo emizigo already era nga giri mu kuzimbibwa gitwale bezikola nga boys quarter oba ennyumba ezisulamu abakozi so yeye embeera eri ku ground wano bw'anaaba amalirizzaawo tuwulidde ag'omu nkubo nti wakweteekako ekikomera nga ky'amataffaali gano gayite 99 agakolebwa mu musenyu olwo kyambukire ddala waggulu nga tawulira mbeekulo y'abaaku kyalo tawulira kuteteganyizo kw'abantu kuva ku kyalo compound ye bw'oba ogitunuddemu okuyita kuno ne kuli alimu ebisaawe by'omupiira ebisoba mu 5 ye compound yokka over 5 football pitches tunulire ekisaawe wansi awo ku ground nga bwe kyenkana goolo ku goolo compound yerimu ebisaawe ebisoba mu 5 so yembeera eyo era gy'olaba essaawa eno tugezezaako okulingizalingizayoko ne tulengerayo ngeriyo abali mu kukola bwe bawawula bwe batereeza mu mbeera ya national water amazzi n'amasannyalaze wano tewali masannyalaze era ono ali most likely okozesa sola oba okuleeta generator so already tuwulidde nti ayinawo generator ekuba amazzi okuva wansi eri agazimba
so aina pampu ekuba amazzi yo already weri, then kiba kitegeeza wakufuna zino zitanke nene ezalita omutwalo aziteekewo zibeere nga zimuyamba ku kyamazzi, because national water eri very far n'amasanyalaze agawumeme gali very far. That means ali most likely okozesa generator ey'amafuta oba okukozesa solar panels. Ennyumba eno y'amategula yataddeko, kiba kitegeeza enkuba ne bwetonyeddamu tajja kugiwulira, tawulira kutereganyizibwa kwa nkuba. Okuva ku kkubo okutuuka waka waliwo distance mpanvu nnyo nti emmotoka ne bwekuba eŋŋombe oyinza obutakuwulira. So yembeera eyo. Okay, yes, ya omulungi yatulaba okyali ku Wolokoso Extra no stress. Amanya n'eddoboozi nze Ibrake Mukasa, yonna gy'osinziira okubanga otulaba nkugamba nti omulimu gw'okola gwa ttendo. Thank you so much. YouTube channel yaffe eno kw'osanga amawulire agali latest nga gakwata ku batutumufu mu ggwanga Uganda. Era nga olunaku olwaleero oba essaawa eno w'otuwulirira oba w'otulabira tutunuulira ensonga z'omusumba Aloysius Bujingo, the main pastor of House of Prayer Ministries wali ku Canaan Land ebwayise. Nkunyonyodde gye tuvuddeyo nankulaze ennyumba ne bigikwatako ne gyesangibwa ne obuwanvu okuva ku luguudo roughly kilometers 10 okuva ku Enamayumba mu town okutuukira ddala ennyumba weeri, ne nkunyonyola n'ensonga eziwerera ddala zolaba zonna because ekibuuzo kyabadde nti ennyumba eno gyeri teriiyo, ennyumba eno buli omu agereesa. Yagizimbidde mukyalo ono Nantaba Susan Makula n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo. Kati njala tusooka tutunuulire obwannannyini bw'ettaka, because ennyumba ezimbibwa ku ttaka tezimbibwa mu bbanga. Ettaka lino eryogerwako ennyumba kwetudde lyagulwa omwami Bujingo Aloysius oba Aloysius Bujingo nga musumba yagula ettaka lino. Era okusinziira ku kunoonyereza kwe tukoze olunaku lwonna tusiibyeyo nga tugumbye, era yabadde akola supervision website eno ng'ajja mu mmotoka n'alaba ebintu bwe bitambula n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo, nnyumba etambudde etya, abakozi bali mu mbeera ki, kyekibulako, kyetaagisa era kyekiddako. Wano kiba kitegeeza nti nannyini ttaka era ye nannyini nnyumba. Ntuta initiative okukola survey n'okubuuliriza ku bantu b'oku kyalo n'abaliraanyeewo n'abaana abali ku site abaganye okwatuukiriza amannya gaabwe n'okubateeka mu mbeera eno. Ne baŋŋamba nti okuva lwe baatandika ennyumba eno omwaka oguwedde around omwezi gw'omusanvu n'okutuusa olunaku olwaleero tebalabangawo kitonde kikyala ng'omusumba azze nakyo. Mukyo kyentegeeza nti tekisoboka kuba nti agizimbira mukyalo omukyala n'atatuukawokko, kubanga omuvubuka omwaŋŋambye n'aŋŋamba nti buli musumba lwajja ajja ne driver we n'ababa bamuwerekeddeko nga basajja beereere. So kino kiba kijjawo allegations ezigamba nti ennyumba eno bagizimbira Susan Makula Nantaba. So mu mbeera eno Bujingo still remains the rightful owner of the house because yagula ettaka era yakola main supervision of the house. So yenna ali eyo ng'ogamba nti ennyumba eno bagizimbira mukyala, obukakafu ffe bw'oba otuleetera tubukube ku mpewo ensi ebumanye. Nga tuvuddeyo eyo ekibuuzo kiri nti Bujingo lwaki azimba ennyumba eno? Mu luzungu bw'otunulira ennyumba weezimbiddwa, mu lufuutifuuti oyinza okugamba kino kye bayita country home. Country home ye nnyumba eyeesudde wabweru w'ekibuga omuntu gy'agenda n'awummulirako. Mu mbeera eno Bujingo qualifying to have a country home? That is the first question. The answer is an automatic one which says yes. Like any other person, like you, like me, omuntu yenna ali eyo, you can have a home in town and a country home. Ng'etudde ku bwagugga bw'ettaka, ng'eri eryawasirifu okwawukanako n'ekkerere y'ekibuga. Bw'otunuulira ennyumba y'omusumba ono esangibwa Ekitende eri mu kibuga wakati, bw'otunuulira ku in terms of oluguudo wafunda, bw'otunuulira in terms of parking wafunda mukko, bw'otunuulira neighborhood teri fair gy'ali ye nga ye ng'omuntu. So ensonga esookera ddala lwaki omuntu yenna asaanye okubeera ne country home, ensonga esookera ddala kwe kulima
okulunda kiyite farming nti tosobola kulimira ku kibuga Bujingo we yazimba wano ekitende tosobola kulimirawo tosobola kulundirawo so bwogenda n'ofuna ettaka erikunukkiriza mu yiika 30 osobola okulundirako osobola okulimirako. Point number 2, you need a home away from town. Okwewala kkerere y'ekibuga okufuna obudde wekka n'okufuna emirembe n'oga nti kati ngenzeeko eno mpummuleko. N'abantu abasinga bagenda mu homes zino ze tuyita country home bajjako amasimu ne babeera n'amasimu amalala agaabo ababali ku lusegere abamanyikiddwa abatonotono. Peace of mind nsonga nkulu nnyo nti omuntu yenna yeetaagayo obudde bw'okuba nti yabeera awo n'ameditatinga n'akubaganya ebirowoozo mu birowoozo bye oba mu bwongo bwe n'afuna obudde obw'omu getting time alone n'otandika okulowooza. So wano mu mbeera eno country home ebeera surrounded by emiti ebibira ebinyonyinyonyi nga bikaaba mu ttale sinakindi n'emigga nga amazzi gakulukuta. So bw'obeera eno munnange osobola okufuna obudde obulowooza n'okutegeera ebiddako n'okulowooza n'oga nti kati kino naali kikoze bwe nti n'enkikola bwe nti. Time alone, you can't have time alone in town. Then the other point is country homes zino zikolanga factor eza stress relief nti ogetinga relieved of stress noddeyo nofuna time wekanga omuntu. Then the other thing, environment ya country home eyawukana ne ku y'ekibuga. Ekibuga no drive eyitawo eranga muyimbi gundi eyita abalokole mu crusade y'egindi ennyonnyola nti wuuyo politician wuuyo bamutwala obugombe ennyonnyola nti ababoda baabo beekalakasa babatwalira omuntu waabwe munnaye n'ebintu ebigwa mu kowere zino ng'ombe za motoka zino ng'ombe za boda bano batomeraganye n'ebintu ebigwa mu kowere. So weetaaga environment okulowooza ennyo. Bo bannasayansi bakulaga nti abasajja abalowooza ennyo bafunamu time nga bali bokka. Nga tuvuddeyo tutunuulire omukyala ayogerwako Nantaba Susan Makula. Nabadde nnyumyamu n'abantu ne baŋŋamba nti Makula lino si linnya lye mbuliggwayo mbu Namakula kyesitamanyi butuufu bwakyo naye nga oli yambagulizaako nanga munnange nno basalako ssale ye Namakula ne ŋŋamba nti otyo naŋŋamba nti era n'oyo omulaba muwala w'omuntu omu nga muwamaanyi nnyo mu ggwanga Uganda muno n'amumbuulira erinnya naye nga naye teyeekakasa ne ŋŋamba kankyesigalize. Let me reserve it for myself. Ye Nantaba ono Susan Makula. Omukyalo ono ayogerwako mukozi wa kampuni emanyiddwa nga Salt Media. Salt Media eno bo munnyo gwennyini bwe bagamba. Mulimu radio ne mubaamu ne terefayina ekasuka ebifaananyi giyite TV ye Salt Media. Era nga omukyalo ono ayogerwako akola ku terefayina eya munnyo gwennyini emanyiddwa programu emanyiddwa nga The Junction. Programu ekwata ku bufumbo n'omukwano gy'aweereza. Mukyala alabika obulungi ja gw'otayinza kuyisaamu lugaayu. Era nga ebitiŋŋana nti ono muninkini wa musumba ebyo byo ffe ng'abawolokoso extra tetubirinaako bukakafu naye tubiwulira buwulizi mu bantu kinnoomu nga babyogera abantu mu njuyi ez'enjawulo nti nga kwotadde n'omukyala bwe twali tunyumyamu naye gye buvuddeko muk'omusumba Bujingo omukyala Teddy Naluswa Bujingo yatukakasiza n'agamba nti munnange ye bituufu muninkini wa musumba oyo Makula Susan Nantaba naye ffe tetusobola kukiteekako ssira ne tukakasa nti kituufu because tetunnafuna bwino wankomeredde akakasa nti ono munne wa musumba oba muninkini wa musumba. So ne tukireka nga kitaayaaya bwe kityo. Nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire lwaki abasajja basuulawo amaka gaabwe ne baabulira amaka gano ne balekamu abakyala n'abaana. Sinakindi abamu bagaleka nga temuli baana nga baakawasaŋŋana ne baabulira amaka gano. Mbeera esookera ddala tutunuulira amaka gonna. Waliwo ayabulira amaka ng'omukyala babadde bapangisa n'aleka omukyala mu muzigo. Waliwo abaabulira amaka amazimbe. Waliwo abaabulira amaka nga bombi babadde bafumbo ab'empeta bw'abasiraamu nga bawoowe bw'aba nga si bawoowe oba si bampeta nga babadde beefumbiza. Omwami n'omukyala ne beefumbiza awatali bazadde awatali kabona. Omwami n'ayabulira amaka gano era kyonna tukiyita kwabulira. Mu Luzungu oyinza okukiyita deserting the home. Mu lulimi lw'amagye nti oyo yagannyuka nga tafunye ebbaluwa ntongole gwe bayita deserter.
ensonga ziri 5 zengendo kuwa olwaleero lwaki abaami baabulira amaka gaabwe. Tutunuulira abaami bonna, avuga booda, omusumba, minisita, munnamawulire, munnabyabufuzi, kabona, basheeyi, baimaamu, banneekolera gyange, ba bizinesimeni, abavubi, abalimi, abasawo, abasomesa, abasajja bonna nga tetusosodde nti ono akola guno oba guli. Ensonga esookera ddala obwenzi oba okubaliga mu maka. Ensonga esookera ddala eno ey'obwenzi n'okubaliga eri ku njuyi 2. Omusajja bw'azuula nti omukazi we abaliga, omusajja ayabulira amaka. Omusajja bw'atandika okubaliga ng'afunyeyo omukyala, atandika era okudduka mu maka gano mpola mpola. Obudde n'abumala ewooli omupya gwe yaakafuna. So obwenzi buno bukola ku njuyi zombi, nti omukyala bw'atandika obwenzi, omwami n'akizuula, omwami yaddukawo. Era omwami naye bw'atandika obwenzi era yaddukawo, kubanga tasaa kuleeta awo gw'aba afunye obwenzi n'okubaliga mu maka. Ensonga y'okubiri, okuyombayomba okutakoma. Omwami bw'aba muyombiyombi, omukyala bw'agamba nti ngenzeeko waffe tadda, n'ayabulira amaka. Omukyala bw'aba muyombiyombi, omwami alwayo mu mipiira egyo gino Arsenal, Man U, Liverpool, tadda. Gy'owulira nti ayagenze mu mupiira ne guggwa essaawa 5 n'adda ku 8 nti anti tubadde mu mupiira. So that bwadda yeebakayo essaawa 2-3 ng'obudde bukya ng'afuluma. Kwe kuyombayomba okwo okutakoma. Ensonga y'okusatu, olugambo mu maka. Kasita watabeera kwesiŋŋaŋŋana, omukyala n'awuliriza eby'eŋŋambo nti omwami wo ayenda wano ne wali, omwami naye n'awuliriza nti omukyala wange ayenda wano ne wali, olugambo, okukonjera n'enkwe bireetera abantu okwabulira amaka gaabwe. Ensonga y'okuna, obwavu. Obwavu nga bwe nkikomezaayo nti obwavu. Abakyala bimuli, nti ekimuli kyonna kirina okufukirirwa essaawa 24, obutafuna maanyi ga musana, obutafuna bukambwe bwa musana. Omwami ensaawa eno buli lwetandika okugyamu ebituli n'etandika okunafuwa, omukyala atuuka ekiseera n'anafuwa mu mutima, n'anoonyaayo omwami omulala oba abanamudduukirira ng'onafuye. So obwavu buno butabudde nnyo abafumbo oba abaagalana ensangi zino. Point number 5, b'ensonga y'okutaano, ensonga z'ekisenge. Ensonga z'omu kisenge. Ensonga zino zikwata ku njuyi zombi, nti omwami bw'amala ebbanga n'omukyala atuuka okulaba ng'omukyala ono takyalina kipya kyamunnyonnyola, n'anoonyaayo omupya ayinawo aka, ng'enjogera y'ennaku zino. Ku sayidi y'omukyala bw'alaba ng'omwami ono tamutuusa gy'ayagala kutuuka, agamba waayi kanfuneyo omuvubuka omutoototo, omukyala bw'aba akaddiyeemu, kanfuneyo omuvubuka omutoototo akyalinamu embiriizi n'endasi, antwale paka mu bwengula. Awo y'ensonga ye mu kisenge, nti ky'owulira nti baayawula ebisenge, otuukanga bano ekibagatta buliri, oluyingira obuliri ng'onaatunula ku kisenge, ng'oli atunula eno gye balinnyira obuliri ng'obudde bukya. Ensonga ezo zaawula nnyo abafumbo. Ensonga eno ey'ekisenge, waliwo time nga mulina okuddamu okwejjukanya omukwano, okuzza omukwano obujja, renewing your love, rebranding your love, repackaging your love. Ne mugirupacaginga buto, ne mugirebrandinga, ne muzza bujja omukwano, nti wabaawo obukodyo, nti olwaleero ono yamuleetedde kano, nti olwaleero noono najja ne kano, olwaleero n'oli najja ne kano. Ebitama abantu ye mwami okukomawo n'agamba nze nkooye, ne yeebaka ne bukya. Omukyala ye mwami n'akomawo n'aba nga amukwatako, omukyala n'agamba nakooye nnyo nze. Kwegamba awo ne bituuka ne bitama. Obukodyo buno mu mukwano, omuntu kwegamba obukodyo bwe bubulula mu mukwano, ensonga z'ekisenge zifa. Point esemberayo ddala y'ensonga y'essente. Abaagalana bangi bafunaŋŋana nga bombi baavu, omukyala mwavu, omwami mwavu. Kimanyiddwa nti omwami yasookerwako era ye yeetoololwako essente. Omwami bw'afuna essente ku buli 100, omwami nga bafuna mukyala we, yafuna mukyala we nga baavu, ku buli 100 abaami 7 bakyuka ne bafuna abakazi abapya. Ekyo kimanyikiddwa. Bwe babeera abaavu beesuubiza eggulu n'ensi, naye omusajja olufuna essente ng'anoonya
gwanaazirya naye ne ziwooma kubanga aba alaba nti omukyala w'ewaka akaddiye tasobola mmutwala ku cafe javas, tasobola mmutwala ku chicken tonight, tasobola kumutwala ku Acacia Mall, tasobola kumutwala ku Garden City, aba amuswaza. So mwana wattu n'anoonyayo omuwala omuto balye ku ssente, naye ng'ate gwe yakola naye ssente ali waka atudde amuleseyo amugambye ngenzeeko mu meeting ne bakulu bannange nkomawo. Basibira mu bifo ebisanyikirwako n'abaana bano abato ne beeriisa ice cream mpola mpola. Ono bw'anuuna ku kajiiko n'oli bw'akanuunako, ono bw'anywesa munne n'oli bw'amunywesaako, nga ogenda okukubyamu akafaananyi n'okubuuliriza nti omwami oyo mufumbo. N'abangi bajjako empeta ne baziteeka mu makooti muno ne babeera mu bifo ebisanyukirwamu ebyo n'obwana obutoototo oba obuwala obutototo oba abakyala ab'emyaka gyabwe naye nga balaba nti balina ekipya okwawukanako ne bakyala baabwe waka. So bw'amala okulya ne banywa ne bava ne mu bifo ebyo bisanyukirwako empeta ng'agizzaako. That is if empeta tennanyweramu. Waliwo abalina empeta ng'okugijjako lutalo ng'olugalo lwa empeta yayingira bulungi mu lugalo luli. So y'embeera eyo. Lwaki abasajja bwe babeera abaavu bagumira abakyala baabwe n'endabika yaabwe? Kubanga abagwala b'essaawa eyo era abaalaba nti ensawo ye ejja mu oyo munne. Obuzibu bwe buva kwe kukeera ku makya omusajja n'afuna essente, gwe omukyala n'osigala ng'okyayambala ebikunta. Muyina essente mpya n'enkadde naye ng'omukyala tosobola na kwekolako ka make-up, tosobola kusiba nviiri, tosobola kugenda kukuuta ngalo zino zibeere ng'ebigere by'omwana omuto oba engalo z'omwana omuto. Engalo zo ne zibeera ng'ebigere nga bw'okwata omwami mu ngalo, omwami aba alowooza omulinnye mu ngalo nti osanga otaddemu ebigere mu ngalo naye ng'ate oba omukuttemu ngalo ku ngalo. Okitegeera? So mukyo buli omufuna essente maama omusajja ono obutakuddukako maama wange omulungi yali yatulaba beera ng'otambula n'omulembe kuba walaba kwata bawalabo bano bakutambuze n'omulembe. Obw'omunda obwo obuntu bukyuse, enviiri zino zisale. Kati omulembe oli gwakusala nviiri zisale. Buli lwosala enviiri oba osazeeyo emyaka 2 nga gagudde ku ttaka. Make-up oyo mwekube, emimwa egyo gitintinge, gimyusemyuse, gibeerenga amasavu, gibeerenga alidde supu w'enkoko, gibeerenga gimeremenya akadde konna. Ekifuba kino kisibo kimusibire. Okitegeera? Kwegamba beera muggomivu. Engatte ezo enjala ezo bazisale zibeerenga zitemyatemya. Engalo zino bazikute nga bw'okwata muntu mu ngalo bw'oti agamba ono tayoza, ono talima, ono takola ki, tawaata. Naye olina aleeta engalo nga zirimu enkyakya naye nga ye mukyala w'awaka nga basuza obuwumbi 10 mu nnyumba nga ye takyukangako. Olwo obwana buno obuto bujja kutwala abasajja bammwe kubanga bwo bwerabirira. Omusajja bw'akomawo munyigenyiga ebigere ebyo, munyigenyiga ebibegabega, munyoolenyole ennyingo, omwerabiza abafere bali. Okay, that has been Wolokoso Extra for you. Ibra K Mukasage manya gange nga nkwebaza yonna gy'obadde osinziira okubanga otulabira. Thank you so much. Big up on yourself. Olwaleero tubadde tutunuulira omusumba Aloysius Bujingo n'ennyumba ye amatiribona gye yazimbye wano e Nakedde mu bitundu by'e Namayumba era ng'ennyumba ogirabye nga bw'oli mugirabaawo yeeyo embeera eriwo olunaku olwaleero. Kilomita ziri 10 okuviira ddala ku Stenson oba ku Town Council we Namayumba okutuukira ddala omusumba ono we yazimbye era ng'oyita mu byalo eby'enjawulo Kanziro, Buwambo, Buwembo n'ebitundu ebiriraanye n'oyitamu mpaka okutuukira ddala we yazimbye. So olunaku olwaleero tubadde tutunuulira ennyumba y'omusumba Bujingo egambibwa okubeera mbo agizimbira mukyala kye tutasobola kwasataininga oba okukakasa nti kituufu agizimbira mukyala. Wabula ffe kye tuyina amawulire ge tuyina kwe kuba nti ennyumba ya musumba Aloysius Bujingo owa House of Prayer Ministries Canaan Land ebwayise wansi awo. Njala kwebaza omukulu abadde ku kamera omukulu Idris Lukwago. Big up on yourself. Nebaze omukulu gwe twagenze naye Kiza Clement. Thank you so much kulwa entambula webale nnyo. Mugo ya Daniel Big up on yourself. Tone Senabuli Big up on yourself. N'abalungi abatulaba yonna gye musinziira okubanga mutulaba tubeeyanza nnyo. Ebifaananyi by'olabanga bikankanamu bibadde bya bubba kubanga munnange teri ayinza kuga nti jangu nkwatira ennyumba yange gy'atannaba kumala aba akwebaza ki. Ibrahim Kasage manya gange. I sign out. See you next time.